والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أمتين بنجا الله سبحانه وتعالى تمسوا أسيرين نقص سيد النبي في محمد صلى الله عليه وسلم. tumwebaza kukyengera ekyobulamu, netumwebaza kukyengera ekyobusiraamu. kafa biha mina ni'am, kisinga ebyengera byonna byonna era nekibimalira. Omuntu kasita obeera musiraamu oba ofunye ekyengera ekikyasinza okuba ekirungi wano ku duniya ne ku akhira. Kibulaba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba: fala tamutunna illa wa antum muslimun, temuvanga mu bulamu bw'ensi eno okujjako nga muli basiraamu. So tumwebaza Allah nti akyatukuumye nga tuli basiraamu. Nja tandikako ne aya ntono nnyo nga tetunagenda mu musomo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Waqi'a: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Ezo aya insha Allah ndoza zitujja okutandikirako olunaku olwaleero. Olwaleero ennaku z'omwezi 21 Rabi'i Than omwaka 2042 ate wetugendako mwezi oluzungu olwaleero 6 Desemba, omwezi ogusembayo mu mwaka 2020. Mwaka 2020 gubeeredde ddala muwanvu, gutwaliddemu abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa bonna bonna. Allah abajjuludde abasinga, era tugamba nti nno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fenna gye tuveewa Allah era fenna gye tugenda okubeera nga tuddizibwa. Tukubagiza famire z'abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe, naddala ddala famire ya seeka waffe, seeka w'abasiraamu, seeka w'abasiraamu bonna abali mu Uganda, ate era nga seeka w'abasiraamu abalala abatali mu Uganda, Sheikh Nuhu Muzata Bate. Olunaku lw'ejjo Allah subhanahu wa ta'ala yatusobozesezza okubeera nga tumuteekayo wansi mu nnyumba ye yagenda okuwangaaliramu paka yawmul qiyama. Naye ate fe abasigaddewo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amugaziyiza kabbuli ye, abeere nga kabbuli ye agigaziya, abeere nga agiteekamu ekitangaala, abeere nga amukingiriza ebibonerezo by'omu kabbuli, ate era ku lunaku lw'enkomerero abeere nga amusasula n'ekyengera ekikyasinza okuba ekirungi, ekyengera ky'ejjana. Naam, eddakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa 8 tuzze okutuusaako puroguramu daawa. Amannya n'eddoboozi Kasule Umar wamu ne munnange Umar Sulaimaani Kasule. Seeka
tukomyewo program dawa. Mbadde njagala nga tetunnagenda nnyo ku musomo zino aya 6 oba 9 mu suratu Wakia ezisembayo tuzinnyonnyola abantu olw'obulungi bwe zirimu. Aya ezo zigamba nti fa amma in kana min al-muqarrabin farawhu wa rayhana wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعم. إذ آية بإذن الله تعالى. Tujja kuyitaayitamuuko mpola mpola kujjukiza ku bantu okusokera ddala katweyanjule nga Allah subhanahu nga bwe tutandise amanya Omar Sulaiman Kasule munaffe bwayanjudde omusomo gwe tutwalako bulijjo gwe tumanyi gwa busika gwe tutambulirako naye nga bwe tuba tutandise era tuba ne kye tuyita maw'idha obuulyawo ebigambo bye tutandika nabyo ebiyinza okuba nga ate bibaako kye bitujjukiza nga abasiraamu nga abakkiriza nga tugoberera aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza nti fadhakkir tanfa'u al-mu'minin. Ate Nabbi sallallahu alayhi wasallama naye kennyini bw'atyo n'ategeeza nti kafa bil mauti wa'idha, kufa kw'omuntu yenna Allah gw'abajje muno mu nsi kikumale bumazi kikutegeeze ggwe akyali omulamu nti naawe akaseera kakola ki akaseera kanaatera. N'olwekyo kitegeeza weteekateeka naawe ogenda okutuuka mu kaseera nga Allah subhanahu wa ta'ala akujja mu bulamu buno obw'ensi nga naawe weeteeseteese mu nneteekateeka esinga okuba ennungi. Of course tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala buli omu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yategeeza nti buli muntu yenna Allah w'ekitiibwa gwe yatonda n'amussa ku nsi kuno naddala amuli amajinni n'abantu ما يعني ليس هناك أي واحد من المخلوقين الجن والإنس إلا وله منزلان. فإننا كنسكنو أبانتنا ما جن كبا في الله يبساكو بفنانيز وكي كيشاوا غورو وكو مسينزا نبي يرتغيزان تولي موايني بفو ببيري watuwuliriza nanga ali wano naye nataliwo naye mu bifo ebyo ebibiri go determining determination Allah yagisa kusaidiyo go wesalirawo nti zinjagala wano njagala wali mucho kyava tugamba Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo okusinza ku lukyali basazeewo Allah yabyogerako mu mbeera ey'okulaza wano mu suratu Waqi'a agamba nti fa amma in kana min al-muqarrabina man huwa al-muqarrab yani al-mayyit من السابقين المقربين فله ماذا؟ فله عند موته الرحمة الواسعة والفره وما تطيب به نفسه. ومن تينا الله سبحانه وتعالى قال بجم نسيم نينو قال مبانتوا بوكومبي مقربين يعني الذين يعملون الصالحات متينا باكوزي ابي الله سبحانه وتعالى بيا يغالي دanga bisima kuchegera bulungi nti mulimu gonna gwa kikusembeza masoga Allah ne kikusembeza okumpiku ye al-a'malu salihah kwe kubango sembera e wala Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwecho Allah kyava tegeza natuga nti yenna Allah gwabajje muno mu nsimu nabanga nga alimba muqarrabina tewali kuwannanya falahul jannatu an-na'im fil akhirah agenda kufuna ejjana ey'ekitiibwa kunaku lwaki naye kunaku lw'enkomerero era kyekimu kwabo abantu bonna babafudde naga farahu wa rayhanun wa jannatu na'im yani oyo yenna abafudde era alina okusaasirwa n'okusanyuka
n'ekyo kyonna ekigenda okubanga omwoyo gwe gukibeeza mu ssanyu n'obutafuna nnaku wadde era yejjana ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuwa omuntu oyo. Agamba amma in kana min ashabil yamin, abako ashabil yamin nabyo tumanyi bulungi kuno kukkaatiriza ku bali abakola emirimu emirungi. Al yamin ma'anahu yadul yumna, ku saidi ya ddyo, abali bera ku saidi y'omukono ogwa ddyo ogw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bil ashabil yamin agamba fa yuqalu lahu salamatu laka wa amnu. Bajamuga nti oli wa mirembe nnyo era emirembe gibeere ku ggwe wa amnun n'obutebenkevu. Byebimu ku byengera omuntu byafuna naye tuvudde wali ku manziraani olusuubiro omuntu oyo gwe bagenda okusanyusa n'emirembe n'obutebenkevu aliba yakola ki? Ekyo Allah ekituwadda mu surati Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wa bimaf'umul muwafaqa hal jazaa'u sayyi'a illa sayyi'a. Abaffe omuntu asobola okufuna ekibi okujjako nga era afuna kibi kyakoledde. Okibulidde. So embeera yeeyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kyava agamba olwokuba nti omuntu oyo abadde muntu abantu abakola emirimu emirungi, kyensonga lwaki agenda kubeera ala ashabil yamin, yani ala yamini llahi subhanahu wa ta'ala. Agamba amma in kana min almukaththibina adh-dhallin, katono gutuliko wakubiri falahu manzilani, manzilatun min aljanna wa manzilatun min an-nari. Gusala determination Allah yajiwa gwe. Kyava nti wa amma in kana min almukaththibina adh-dhallin, yate bwaliba ng'omuntu kino nja kinasaba ne ku bino bye tusomesa erimu gye tusomesa tokimanyi bulungi ne mbatuwuliriza. Mulimu abantu abatyalina mu shakka. Oli agamba nti nze maali yange saagala bagigabe nga sharia. Wallahi mwebali ekyo yagala toyagala mwebali. Era ng'oli agamba nenze siri contented na sharia bye yakola ki. Wallahi billahi tallahi, olaba omusiraamu ng'alina ekirevu, olaba omusiraamu ng'alina sigide ekoma mu kyenyi, olaba omusiraamu ng'asaala tayusa swala, naye ebimu bibakaafuwaza ne baviira ddala completely mu busiraamu. Naye Allah agamba fa amma wa amma, naye ate in kana min almukaththibina, omuntu oyo yenna Allah gwabajje muno mu nsi, nze naawe ffenna tuli bakuva mu nsi muno. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kitegeeza tetwebalabala. Aynama takunu yudrikumul mawt walau kuntum fi burujin mushayyada. Kullu nafsin dha'iqatul mawt wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Allah akugesa n'obulungi n'obubi byonna akugesa nabyo. Bwakuwa obugagga ekyo nakyo kizibu, bwakuwa ekitiibwa ekyo nakyo kizibu, bwakugesa n'ebigezo gubeera nti bibi ekyo nakyo kizibu. Byonna bigezo. Omulimu gw'okusaba Allah kuyisaamu mu bintu ebyo osobola okubiwona nga tofunye eki, nga tofunye buzibu oba kubanga okyama oba kubanga obula okuva ku kkubo ettuufu lyoteekeddwa okugoberera. Nolwekyo agamba naye yenna abafudde ng'abadde avudde ala millati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala af'alihi wa ta'alimihi wa ta'alimatihi, yenna abafudde n'aba ng'avudde ku njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abaddemu abo abalimbisa bil ba'thi, abalimbisa nti abatasuubirayo nti Allah waakuzuukiza abantu, era abataafayo nakukola mirimu kusuubira nti Allah waakubasasulako bye bali bakoze, n'atakoma okyo n'abeera min ad-dallina anil huda, abantu ababuze ne bava ku bulungamu obutuufu bwe balina okugoberera ng'abaddukira mu kooti ng'ate abashariya we bali babalamule. Owulidde? Ne muleka etteeka lya Allah n'olibuusa olugaayu n'ogamba nze bisibikkiriza tugende mu kooti. Falahu diyafatin min sharabi jahannama al-ghali al-mughli. Allah akbar. Ekyo olwo ekyokunywa Allah kyeyogerako mu sura al-Kahfi. Ekyokunywa ekyo kifaanagana nga bw'olaba plastika nga bamutokosezza. Waliwo abatulaga ebyuma engeri gye babifumbamu olweje. Ekintu ekyo nga ne bw'osembeza Facebook oyinza okuvaako nga olususu lwonna tolina. Kati abantu abo bagenda kunywa ku kyokunywa ekyo. Ekyo Allah kyeyogerako nti tuqatti'u am'aahum. Ng'oluteekayo bw'oti ebyenda byonna byekutula ne bibanga obuugi. Abaali bafumbye ku magye ekyo bakimanyi olubogayo bw'oti mazzi ag'okyo oba muki hakadha. N'agamba nti ekyo nno ekyokunywa Allah kiteekerateekera abantu abafaanako bwe batyo ng'ekyokunywa ekyo bakitokota. Naye bagenda kinywa nga kitokota nga bw'olaba caayi nga wakamuggyako nga ne steam yennyini ayokya engalo.
al-mutanahi al-harara nga mubuyitiri muchocha n'okwokya kutayinza kubeera nga sekwokya kwenza okugereza aga nti wannaaru yarqu biha naye omuliro gwe nnyini ng'olaba gufubutukako wayuqaasi adhabi shadid agamba nti wayuqaasi adhabiha shadid era ekyo oyinza okigeraageranya n'ekibonerezo ekisimanyi wano ku nsi ekibonerezo kye ekisimbayo kuba ekinene sikimanyi nze sekagwe okimanyi mbutuufu sisobola nakikubula kubanga sisobola geraganya kibonerezo kya Allah kyayinza kuwa omuntu wano Allah asobola okubuuza kye bayita emirembe noba ku nsi kuno nga kwoli naye ng'emirembe tokolaki eyo adhabu nnene nga Allah yagikubuzizza so eyo adhabu ya Allah tosobola gigezaageza kunyuma oba allaana wautbiu fi hadhihi dunya allaana okitegedde kakati ebintu ebifaanako bwe bityo tulina kwegendereza nno bino ebisinga obukitu bisoma oli n'agamba nti babirabaawo natikaawo n'agamba nti watasliyatu jahim agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa amma in kana almayitu min alkadhibina alba'th min alkadhibina bilba'thi الضالين عن الهدى فله ضيافة عن شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة والنار يحرق بها ويقاسي عذابه الشديد omuntu oyo agenda kubanga ayokyebwa omuliro nga bwe byonna bwe tuzze tubyogera Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo agenda kumubonereza olubonereza ebibonereza ebyo jahannama mulina okunywa ekyokunywa kiri kye twogeddeko n'omuliro ogugenda okumwokya ogutazikiza era nga teguzikira n'agamba nti inna hadha mazima ddala ebyo byonna ebyogeddwa waggulu bye twogedde okuva ku byejjana n'ebyomuliro okiwulidde ate no ayina gye yatandikira eri waggulu eri kuba surati Waqi'a ayinemu ebintu bingi naye tugenze kapaati akasembayo naga nti inna hadha mazima ddala ekyo kye twogera yani ladhi qasasnahu alayka ebyo gwe bitukunyumiriza gwe Muhammadi saawa zino Muhammadi taliiwo ani asoma Qur'an Allah Nabi sallam yatugamba nti mbalekede ababulirize bameka babiri omu ayogera omulala tayogera atayogera ze sunna ze sallallahu alaihi wasallam kubanga yafa mata era bwe tujuliza tugamba nti qala naye tugamba Allah nti yaqulu mazala yaqulu Allah talekera nga okwogera kyayogera Qur'an yogera naawe eyogera nange ila qiyam saa kyava tugamba oyenna Allah byayogedde waggulu byakunyumiza gwaliwo saawa zino nga yasooka bigamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abitunnyonnyole lahuwa haqqul yaqini alladhi la mariya fihi mazima ddala ago mazima agataliimu wadde twandise ewijaja oba kusaagirira oba omama koona oba kintu kyonna nabula directly nga bwe kikwogeddwa mazima n'olwekyo fasabbih bismi rabbika alazimi tolekeraawo kutendereza linnya lya mulezi wo Allah ow'ekitiibwa eyagulumira wanazzihi amma yaqulu zalimuna ate omutukuze omuggyeko ebyo byonna n'enziro gye bamusiiga ey'okuba nti azaala ey'okuba nti mukodo ey'okuba nti nga bwe kiba byogera waljahiduna ta'ala wanaga nti waljahiduna n'abo abawakanya adh-dhalimuna waljahiduna abawakanyi n'abo abalyazaamaanya nga bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala byagamba obawakanya amma yaquluna ng'obawakanye ku ebyo bakola ki naga nti fasabbih ma fi agamata nduza bwe kiwegono naam al-azim aya ezo ziri mu surati Waqi'a tuzireese kubeera nga twebuulirira ku mbeera yonna gwe gy'olaba etuusewo mu ggwanga ezo aya kasita oziwulira zongera okuzza ku layini kuba bagambye nti ono agenze singa kizuuka ng'ali mu bantu abasemberedde Allah wamujjana ate singa kizuuka nga abadde wala nnyo ne Allah si wamujjana Allah n'agamba inna hadha lahuwa haqqul yaqin ebyo byonna bye twogedde mazima ddala agataliimu kubuusabuusa kituufu mazima agataliimu kubuusabuusa kwonna nti ddala gyebiri tujja bisangayo kyomanyi nina mukwano gwange nateranga okwogera naye nagamba nti awakana gwe faako olabe azifu nti bw'ofa ogenda kudda gwe bw'oba owakana faako okole ki ojja kudda onyumiriza abasigadde bw'obanga oddala onaasobola naye ng'osobola okudda
kugamba Allah byatuwa ebyokulabirako bingi. Seka tugende ku musomo. Naam, seka tutandike omusomo twakoma nga tugenda kutandika ku ekiraamo ky'omusiraamu kirina kuba kitya, kiyimiridde kitya, ani alina okukola ekiraamo, ebyo byonna tugenda bba tubisomako olunaku olwaleero. Naye nga bwe tutandise twagala kutegeeza abatuwuliriza ennaku z'omwezi nga 20 omwezi guno ogwa Desemba oba baguyita batya mu Luganda mu Desemba mu Luwarabu tuguyita Dhulhijja naye tegikwatagana kakati omwezi ogwo mwezi guno ennaku z'omwezi 20 tusuubira tuyinza obutadda ku radio okusinziira ku programu eziriwo ezaateekeddwa yensonga lwaki tusaba ba sponsors asobola okutusponsoringa essaawa oba ssaawa 2 kuba omusomo gwaffe guno gwa ssaawa 2 naye bwe tufunayo tusobola okusponsoringa essaawa 2 oba essaawa emu oba eddakiika 3 bwe tufunayo abantu abo nga basponsoringa programu endowooza tuba tetutambudde Sheikh buli mwezi naawe kyolibaliri Allahu bw'atolooza sadaqatul jaariya oligikola ddi abasinga muzikola abaana bamwe ne bazibba n'oleka bazimba omuzikiti abaana ne babba emmaali n'oleka bakole bwe bakyata ne banagumenyawo kakati eno gy'otagenda kujjawo sadaqatul ma'nawi ate kye tusomesezza buli yenna abaakiyeze yenna ne gwali baakiyigiriza ogenda kusigala ng'omufunako empeera tubasaba yenna akakasa ddala olina obusobozi okusobola okuyimirizawo puroguramu eno ojja kuba essimu bwetunaba tuzitadde oba ojja kuyita ku ssimu seeka zagenda okubasomera obeere ng'otutegeeza nti puroguramu eyo nze mbawadde ejja kujja ebeere ng'esponsalingibwa musigaleeko nga musomesa n'olwekyo inshallah ng'ennaku z'omwezi 2 tusuubira tuyinza okubeera nti tuyimiriramu lwa nsonga yaki era puroguramu terina sponsorship ate ekirala yenna abayagadde okugoberera however tetusomesa ku radio kwokka kuno tulinako social media gye tusomesaako yenna alina smartphone osobola okugenda ku mukutu ate nga nkakasa mbadde nga ngubawa enkya n'eggulo ojja genda ku mukutu oba ku page sookera ddala waliwo page Facebook page eyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda then ewalala ku YouTube channel osam Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojja kuba emisomo buli musomo gwonna gubeerako ate tukola ne live ojja genda ku Ihsan Muslim Central ojja kubanga ate mwana wattu otufuna obeere ng'osoma online naye nga ku radio kukusinga abantu abangi so tufuna twagala ba sponsors barakallahu fiikum katusooke tukole ku sente then tulyoke tukome obudinila omukozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Omar Makiyu omuli munange Omar Sulaimani Kasule kutuusaako puroguramu daawa ku nsonga eyo gye tubaddeko gyayita ku ssimu zino wammanga 0772 86 16 87 0772 86 16 87 oba oyite ku za Airtel 0703 33 79 98 0703 33 79 98 okwo kujja okubeera nga tufunira obuyambi bwo biidhinillahi taala n'ez'oku rediyo nazo osobola oyitirako tewali buzibu bwonna. Naam, seeka tukomyewo tutandikirewo omusomo gwe twaleetedde abantu nkiwa gye bali gw'ekiraamo gw'ekiraamo ate nga nkakasa bulungi twagenda okuva wano olwaggwa nga tubagaye nti bannaaye mugende mufune ebiraamo mpozi ka bagamba obajjukize twabagamba ebiraamo ojja bisanga Katwe ku masjidi jamia waseeka asomesa abaana oba nabweru community ku ofiisi ya Resident Director Haji Kaduna Bibadero oba obasange ku Eke Islamic Book Center Mukwano Akedi ojja bisanga waawo ebiraamo oba ebwayise ku gate ewali third party ewaseeka normal ojja kusangawo nawo ebiraamo ne ku jamia ebwayise mu ofiisi ya
Mr. Akeba Emajongo. Awo wonna ojja sangawo ebiraamo ebyo obyefunire ku mutwalo mu kitundu ogende eka ojjuzeemu byonna nga seeka leero wagenda okulambululira biki ebiina okuba mu kiraamo. Naam seeka. Tutandise mu butongole ekiraamo kyaffe okusookera ddala seeka bagiyita kala ki mu Luganda? Kala nze ngimanyi mugundi. Kakobe mpozi yabeera yero. Kakobe ndowooza yero. Kale tugiyite pink nga bw'oli wayinza okugamba pink light pink. Eddiba la light pink ebigambo bya bbulu kiri mu kala 3 mulimu red ndowooza 4 red blue ne yellow ne black no green. Okay, katugambe kya colored manyi kikasinga okuvaayo ekiraamo kya colored kiri mu colored okusokera la pages 19. Naam. Pages 20. Pages 20. Kiriko endagiriro kiri mu nnimi 3 ojja kisanga mu Luzungu gwakozesa nnyo Oluzungu okisange ne mu Luganda olulimi lwaffe okisange ne mu Luswahili ennimi 3. Buli wamu waliwo olulimi Oluzungu, Oluganda n'Oluswahili. Kati mugamba ye yalondako. Gw'olondako nkozese. Ate n'okutereezaamu. Kuba ekiraamo ekyo mulema okukkaanya ne mugenda mu courts of law. Ekisookera ddala mulina okukitranslate nga baba yakikola mu Luganda. Mulina okukizza mu Luzungu. The petition should be written in English language. So kitegeeza ennimi zonna simbi. Olulimi Oluzungu, Luganda. Gwosobola okuwandiika mu lulimi lwo kuba kati gwe kyowandiisa awo kiri already oli ajja okukigira olwaba already translation yobanga agikoze. So mumbere fanako betumukirize tugende mu maaso. Eddiba ly'ekiraamo liriko my will eddaame lyange Wasia yangu ekiraamo kyange. Kuliko logo ya association gitubadde tubagambako egamba association tekitegeeza nti bye bannannyini kyo gwe kasita okigula kiba kifuuse kikyo. Ensonga eyokubiri mu dialogue box wano gye bayita biography bikwataganako ng'omuntu name erinnya jina erinnya lyo mu lulimi Oluswahili district mkoa oba giyite omuluka wilaya village ekyalo mji kijiji no telefone ebyo byonna bitegeereka telefone nambari ya simu oba enamba yaki yes national card number tuyita ndagamuntu national card ye endagamuntu ye nini namba ye ndagamuntu giyite nambari ya kadi ya kitaifa nambari ya kadi ya kitaifa enamba ndagamuntu yaki tugenze munda page esooka manyi nti akirina waye agoberera bulungi page esooka eriko my directives eddaame lyange oba Wasia yangu ebintu ebiri mu kiraamo amakulu byengenda okubeera byenjagala byenandibadde njagala wano bwe tusibamu ekiraamo kino okusookera ddala kirimu parts 5 kirimu ebingabo okusinziira ku bintu ebitaano ebikolerwa omufu twabyogerako ndowooza mulimu parts mulimu ebitundutundu bitaano ekiraamo kyatemwamu ebitundutundu bitaano ekitundutundu ekisooka kikwatagana ku mufu yennyini personally kakati wano bwe tugenda wano mu side ey'Oluzungu ekisookera ddala ekiraamo kyo twakibanyonnyola bwe kiyitibwa ekiraamo kyekitegeeza oli ayinza okwebuuza ekiraamo kyekiki kakati katusooke tukubulire ekiraamo kyekiki okiwulire atugambye wano nti ekiraamo okulama ekiraamo kitegeeza ebintu omuntu bye yali yagadde okusibirira abantu be ebintu omuntu bye yali yagadde okusibirira abantu be seka ngwendooza gwonsingako ku Luganda awo agambye ekiraamo kitegeeza ebintu omuntu bye yali yagadde okusibirira abantu be oluvannyuma lwe ebintu bye wali yagadde okusibirira abantu bo oluvannyuma lwe kuba togenda kudda ekyo kkiriza gaana oba ogenze amanyi abantu abamu tebakakasa okufa abamu tebannakukakasa kyova olaba balekawo ebiteekateeka oluusi ebitasaana nga bagenda yeerabidde nti okugenda kwe kwagenze kaati tagenda kudda
so ino okuleka ekiraamo nga kyamakulu nga tekyamagezi tuleka bintu bye bamalire yawo seeka omuli byayagala ne byatayagala kigeza omuntu alimu ebintu amune ebintu byayagala n'ebintu byatayagala bw'otusibamu kaawo buli omu alina byayagala naye byoyagala limitation gye twayogera nga tusoma emaali n'obwannannyini birina okuba nga tebibuka nsalosalo za Allah birina okuba nga bitambulira ku mateeka Allah gakola ki ge yatulagira wamu n'enjigiriza z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda maaso sheekh omuli byayagala ne byatakola ki wano batugambye wano bwe tugenda ku side ey'olulimi twabagamba tujja bakubira ku side zonna ku side ey'oluzungu kuba wano kyebategeera ng'ekiraamo wano kitegeeza omuntu okubeera nga n'abitematema n'abigabira abantu wano era bw'ona ogenda okwetegereza regions ez'enjawulo mu regions ze tumanyi obulungi mu central mu northern mu western mu eastern owulidde ojja kusanga nga ebintu byonna oli wakola ekiraamo abeesingira ku maali eno era kikola asira ku maali tugabire zange nzigabidde gundi omukeeka gwange mugwanga gundi akajiko yange kana akagundi mukawe gundi bono mbusiraamu byo si bye tugenda okusomesaako ebyo si bye tugenda okusomesaako tuli ku kiraamu kye bayita ekiraamu era omusiraamu yenna bw'aba asoma kye bayita okulaama aba ategeera bulungi ekiraamu asoose kutegeera ekiraamu kyeki ekitegedde bulungi seeka ekiraamu tugambye ekiraamu nga tubaddiramu ekiraamu kitegeeza ebintu omuntu bye yali yagadde okusibirira abantu be oluvannyuma lwe byayagala ne byatayagala kakati ku sayidi eno ey'oluzungu olw'amateeka bo bannamateeka batugamba bo balina ebintu bibiri babitekulamu emirundi ebiri balina kye bayita tested succession naye bakye bayita intested succession ebintu ebyo bibiri byawukana batugamba tested succession batugamba this is when a person dies having made a valid akagamba valid ukalaba put it in quotation underline it and bold agamba nti having made a valid kitegeeza waliyo invalid will bwe kibanga ku saidi y'amateeka basobola okubeerawo invalid will what of Islam omuntu okubeera nti agambye nti this is when a person dies omuntu okubeera nga afa oba nga afudde having made a valid will ng'amaze okukola ekiraamo ekikkirizibwa mu mateeka naga a will is a document made by a person before his or her death kye bayita will kye kiwandiika omufu ky'abaalese ng'akikoze nga tannaba kufa aga a testator man or woman omusika oba bayita testator yemutwala ama omulami omukyala oba omusajja can make wills in respect of the property can make a will in respect of property omuntu asobola okukola ekiraamo ng'abeesingidde ku byabuki ku byabugagga byalina kyensonga lwaki tugambye tetujjawo tetubeesingidde kubanga kino ekiraamo kino kyetumanyi ekya bulijjo yuzo kiraamu oba yuzo will babeesingira nnyo ku byaki nga bwe mbagambye nti muri gyonizi zino obona zitambulira gyojja okusangayo n'agamba nti which they own at the time of death which they own bye baba balinako obwannannyini at the time of death naye you can be surprised by a person making a will proposing properties which are not his omuntu naaba ng'agenda okufa naye n'awandiika byawandiise properties nga tesizize naye ate n'azirama mu kiraamo ng'azigaba si kulama nti aziramye nti ze nimugizayangayo ewagundi naye ng'azirambye ng'azigabidde abaana be ate nga sizize okitegedde kakati omuntu ali atuwuliriza njagala ategere omusajja akubuzaga nti who can make a will omanyi abasinga obungi abamu watubuzaabuza who is intended to make a will muntu kyasaanye okukola ekiraamo agambye nti a man or woman above 18 years old and of sound mind ye musajja oba omukyala gwe twandiyise ali above 18 however that is according to the laws of Uganda tuli ku Uganda ku mateeka gaffe aga Uganda musajja oba mukyala ng'ali above 18 years asobola okukola ekiki naye teweerabya nti waliwo ate wa 18 years ng'alina omukyala n'abaana ng'alina n'ebyobugagga so for us
kuba tukuba side zombi nze nkulaga kino fe tugoberera kino tugoba kiri tutwale omuntu akuze ayina obuvunanyizibwa that's it kyobosoko kulembeza naye akagambo sound mind is very good word nti atekedwa okuba sound mind but the word sound mind bategeze nti sound mind agamiti this is being capable of thinking, reasoning and understanding consequences of his or her actions. Ye muntu amanyi byakoze ng'amanyi the repercussions, the impact ebinaavaamu oba ebibala by'ekyo kyakoze. That is it. Kitegeeza nti we can only base on that. Otegeera bulungi kyokoze omanyi lwaki okikoze era na biki ebigendo ebinaddirira oluvannyuma lwakyo. So that exactly. Let us base on that. Omuntu yenna ategeera obulungi ateekeddwa okukola ekiki. So we shall not base on the what? On the age, because some regions in Uganda here you will find that people do marry under the age of 15. Ng'ate alina obuvunanyizibwa ng'ate n'ow'emyaka 3 ayinza obutaba nabwo. So we shall not be, we cannot base on that. So side y'eddiini yetu. So however nakono njagala nkagamba abantu ku side y'eddiini tebatugamba nti omuntu yenna akola ekiraamo ateekeddwa okubanga one oyina ebbanja kye tusooka otunuulira teri musiru yeewola nze bwe kimanyi bwenti era teri atategeera yeewola omutegeera bunu teri ata reasoninga yeewola okujjako ayeewola ateekeddwa okubanga reasoning kuba wasobola okugenda nti ngenze kwewola lwaki tagenda bugenze ku dduuka ekitegeeza aba ategeera nti gye ndaga beetaaga kino naye sikirina kambeeko ne gwenkijjako nakimuddiza kati mumbeere faanako bwetyo bw'oba olina ebbanja otegeera owulidde bulungi olina family ate ekyo kikulu nnyo by that is the main factor. Olina family olina omwana olina omukyala kale oba olina mukyala naye ng'olina oba olina ab'eŋŋanda olina obuvunaanyizibwa olina ebyobugagga by the you should make a will kola ekiraamo nze nsemba abagaa buli nnaku ensi eno the world has changed not the usual world we knew previously. Ebiraamo tujja bikima ku Islamic Book Center mukwana kedi obekatwe ku masjidi jamia ewaseka Sulaiman asomesa abaana abato tubisange ne Nabweru community mu office ya resident director ajikaduna bibadero oba masjidi jamia bwayise mu office ya HM Abdulkarimu Islamic Nasarandi Primary School Master Akeba Emajo oba ebwayise ku second gate near third party ojasanga second woman kitabo jabba ukifuna bulungi ogende ojuzeemu ebyo byonna byetukusomeseza. Seka tuyingidde ekiraamo munda. Naam. Page tusoko party esooka kati gye tuliko. Wali waggulu bandi bismillahir rahmanir rahim. Mulimu akafaananyiko. Olina n'oteekamu akafaananyi. Bakulage nti ono y'ono. Ono yenze. N'ebintu kubanga bw'owandiika details zino ze bayita biography. Gundi zo information ekwatako n'akafaananyi baba bamanyi omuntu gwe badiringa naye yaani. So that's the first section. Oteekamu akafaananyiko passport size photo n'okateekamu n'okapiningamu n'okasiringiramu then noddamu n'owandiika information eri gye tulabye ku ddiba n'owandiika osooka n'owandiika date ekiraamo kino okikoze ddi ennaku z'omwezi oba tarehe ya kuandika Wasia owandiike nze ani owandiike nze a citizen of where nokyegedde nze gundi citizen oba omutuuze wa w'ekitundu gundi ekitundu gundi ekyo country region mu northern Uganda mu eastern Uganda central oba western oba district nayo giteekemu tuba tutegeeza district no country region oba district What in a region take our district. Exact. Ne region bateko kuba bejina kuba wangalide bazina bena webiri. So ne district nacho wechiri ne first ya district weri. Naam. Region kat for example ono mu central mu Kampala tuyinamu ono Kampala central tuyinamu ki? Tuyinamu Kawempe. No district tuyina Kampala mu central. We have this Kampala district. We have Wakiso district ziri mu Kampala bakitegedde kakati ezo central zinegundi ziri mu central Kampala Wakiso hakadha so biteekawo wanga oba oli wa Masaka nti kuteekawo ndi Masaka central gundi bwiki hakadha zone
mwenye mulimu ne zone nti nze ndi wa zone yenze kati nva mu Nabukalu zone abamu bava Mayinja zone abamu bava nti sima mu Angola zone simanya mpitirivu so zone mova yes gwavaamu gwosinga okumanya otubuli ne tribe mova nze bannange wadde ndi wa mu Kampala naye ndi Musoga yes ndi Mudama ndi Musamya abadama bangi ndi mu Kampala mwe mpangalira bere mwekulide era mwe mulide ebyange naye ndi Musamya ndi Muganda oshegedde ndi mu Jopadola ndi mu Kiga hakadha so ebyo ebiteekemu otu national number eri national nini number national ni number ogiteekewo national identity number exactly ogiteekewo ogiraga abantu ka box kayo naye tewerabira ndi ekiramu kino kyokola it is taken to be the last will of yours era kyovola bawo mu kiramu kino mulimu clarification oba kitwandise okukakasa okitegedde okanti I hereby declare that this is my last will and statement and testament okitegedde nti mkakasa bannange kino kyenkoze kye kirambo kyange ekikola ki ekisembayo and that I hereby revoke and cancel and annul all wills. Meanwhile, I cancel all the wills I have ever written. Cancelinga ebigundi ebiramo byange byonna bye nali nkozeeko byonna sikubanga abantu lwaliro lyafa omuntu aliwuliriza omuntu afa bw'ati buli omu najja nga alina ekiraamo nti nze yanteresa n'olinava nti nange yanteresa nange so the moment you buy this will kati this is a script and it's a pamphlet we should be filled kino yakujjuza bujjuza oteekeddwa okubanga bw'okigula bwoti koppamu biri byagala okoppa mu kiraamo kye wakola biteeke muno kiri kiyuze kyokye kikole ki tokisigaza kubanga bye bimu kubikayanya abasika kino kitereke wala kyekyo kakati abafa abamu mwe mu contradicting saate abalamu aba basigadde olw'ebiramu bye mutasazaamu so kino ekiramu kiclarifying nti it is the last will okitegedde you cancel all the wills and conditions of previously made by me kitegeeza nti biri byonna byonna obikoze eki obisazizaamu I declare that I am of legal age where tujirabe ya government eriku 18 years however for the religion side it is on 15 years okitegedde so ku side y'obusiraamu myaka 15 ku side yeri 18 naye tujja taking the tutandise how sound mind person is omuntu oyo nanyini kiraamu nga talina kyategeera so hatha huwa kufe tugoberere ekyo kyava agamba I declare that I am of legal age to make this will. Ntuse emyaka egikola ekiramu kino. Sound mind and that this is last will and testament. Ze kino ekiramu kyange ekisembayo express my wishes and I will make it freely without any force. And I made it I made it freely without any force. Kitegeeza nga ng'owandiika kino ekigambo tebalina kukaka kikola kirina kuva mu ndowoozayo kirina kuva mu kwagala kwo teryalina kulagirira byakuwandiika however osobola okwebuuza ku bamanyi kino ngenda kirama naye kikkirizibwa mu busiraamu ensonga enkulu kubanga ate bwona alaama ate biri ebitakkirizibwa ate tujja bisazaamu kati follow the right procedure funa obagoberere ekkubo ettuufu eryokukolamu ekiraamo oluvannyuma olyoka okikola ki okiwandiike simanyaba kuno kwe kulama kwange okusembayo okusazaamu ebiraamu byonna byenali nkoze olubereberye tegeeza nti mu myaka egikkirizibwamu omuntu okukola ndi mu myaka egikkirizibwamu omuntu okukola ekiraamo ntegeera bulungi era ekiraamo kino ekisembyeyo kinnyonnyola bulungi awamu n'okulambika byenjagala mbiwandiise na kwagala nga sikakiddwa wadde okunyigirizibwa. Kwa side ya Swahili manyi wale baba yule Swahili agamba natangaza hili kwamba hii ndo wasia wangu wa mwisho wasia wangu wa mwisho hili nabatilisha na kubaraza wasia zangu zote zilizofanywa au zilizofanywa kabla. Natangaza kwamba na
wa kisheria kufanya wasia, kueleza hivyo navyotaka au navyotaka kunifanyia. Nimeandika kwa uhuru bila kutumika. Biwandise ngati wali ankase ngalo tugambye. Kati wano waliwo page ebeera nkalu. Naye yo page sekanyonyola abantu page eyo omuntu byateekeddwa okuwandiikako waliwo gye twandise first introduction. Omuntu osobola olina okulaga kiki kyokkirizaamu. Page eyo kyekigirisaawo kyobola butandika ne shahada nosoko owandiika nti bannange nzikiriza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna bannange nkakasa tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa kubanga abantu bafanga balina shahada za njawulo. Oli agamba nti nkakasa bannange nti aliyu nabiyullah. So biteekemu abantu bategeere standi yo wokoze eki woyimiridde tono mushiya oba ono muki bannange nze ndi oba ndi wa madhhabu shafi wanze bannange ndi bwenzi bannange mukolanga bwe muti ekitegedde bannange mu abantu bange mbalamira bino ne bino nzikiriza nti amateeka ga Allah gonna matuufu emali yange mbakakasa mugigabanga mu sharia byonna ye first introduction ebigambo ebikulu omuntu bye yali badde asoosa nga first introduction byebyo ebintu omuntu byeyandyetaaze immediately balina omukolako nga yakafa nabayise mu kkubo nga alezesta okusinga ennyo standi waali okusinga ennyo standi ye tibannange nti buli yenna nkakasa nti Allah amateeka gonna ge yalaalika matuufu era bannange ekiraamo kyange kino byonna byempandise mbiwandiserwa kwagala mbasaba mu bigoberere wonna we mba nsobezza mulina right esobola okutereezaawo ate nsaba ebyobugagga byange mubigabenga mu sharia. Akagambo ako twagala nnyo kabeeremu mu kiraamo seeka kuba kyekisinga okutawaanya bano ababbi abasika abasigala zebayita babbi. Kati wonookikwata ne tukalabamu just bulabi tugenda kwandalayiningawo nkugambye kyekisinga okutawaanya bano ababbi abasika bannaffe ababbi abaki abasika kiki ekibatawaanya kibatawaanya okuba nti nga teyagamba mu sharia tugende mumate ne waliwo ne bano abaloya ababbi abayaaye musoke mupe ku kiraamo ekyo mulimu akagambo sharia temuli mugende mu kooti kooti tejja bakkiriza tejja gaana tebajja bigaba mu sharia nga gundi ate minisita jano yajjo bibagabira ezo shayatini weeziri mpitirivu ezibuza abantu nga zaagala kubabba yo olunatunula mu kiraamo we alabenga akagambo sharia tekaliimu ekyo kyekigende wogenda okuvemba bameka abasaidinze n'abakyala b'abantu waliwo ne muli kesi yalikaawo ku TV recently omukazi yali awo kawempe nga baloya bamugamba genda mu sharia sono tugenda mu sharia genda mu kooti bakuwa ebintu bingi nti guli mukyala wa mugenzi n'otunulira shayatini eziri awo ezitagala kati gwe Allah ogenda muddawa abuza ajja kumulamwa ye party esoose naye nga erika akatundu ak'okubiri ekitundu ekisoose mwe tukyali ekitundu ekyokubiri kino ka party ak'okubiri ekitundu ekisooka kano ka party ak'okubiri kagamba agambye burial arrangement C ebyo golobaze Sheikh Nuhu Muzata naliyoko nga basoma nga bwe yalaama erimu ku byalaama yalaama kisookera ddala CDs zirina okukola teri muntu yenna kusomesa kukufa kwe kuba byonna abadde yabisomesaako byonna misomo nga mulina kuteekamu CDs koleji zisome paka budde kumacha ekyokubiri n'alaama ali kulembera jeneza ye era nduuza n'ekibuli twalabye nga bakasambe kitegedde era yamulaama naga nti bwe mbanga nfudde gundi yakola ki yabansalira era n'alaama ebintu ebikulu ebisookebwako abantu nze simanyi bakuyita gwe nga seeka nti seeka tujjangu otukolere ku mufu waffe era gwagenda n'omusaalira okirabye naye ng'ebyo waliwo ndooze tuseka twali babiri omusiraamu n'asaaza eswala ya janaaza oba yeerabira weerabizi n'aleeta takibira ssatu kakati ebyo byonna ekitegeeza nti tulina kwegendereza tulaame ani gw'oyagala akusaalire kyova olaba era seeka muzaatu oyo nawulirangako nnyo ku misomo gye gimugaga buli muntu asaanya abeere ne seeka we kali ye seeka era mumanyi naye ate era alina seeka we kakati gwe buli yenna aliyo seeka we ono sigamba nti yakuyigiriza newankubadde ng'omuyigako osobola okuba ng'oli mumanyi oyo agenda okutekinga responsibility kwe services ezeetaagisa okuba nga zituukirizibwa ku saidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kati ekyo bw'ofa nga tolinaawo muntu batuyita buyisi naawe n'ogenda Allah atusaasire
kakati nno teekamu amannya g'abantu abo ojjuzeemu nti abantu bano ogundi ne gundi osusa priority y'abantu nga basatu bwe wekakasa obulungi tawhidi waabwe aqiida zaabwe n'obateekamu n'ennamba z'amasimu kutusobola obbafunira okitegedde ekyo kiteekemu ekyokubiri laga ebintu bye woogenda okubijja nabadde ndi social media awo nempulirako Sheikh Muzaata ng'agamba nze bwe naaba nfudde egundi zange nzirina owulidde ennene nazitereka ziri eyo mujjangayo bujja ne munzingamwe naye osanga omusiraamu nga n'okugula essanda azeeterekere wallahi alaba aibu akalaba kamogo alaba enkyagenda kufa ate nga era n'enkyalujja kutuuka nga toliiwo babibuusa maaso noofa naye nga nezigula essanda tuswala ate ng'obadde ku nsi kuno nga wegassa gwotambula mumbeera efaanako bwetyo nolwekyo eyo embeera tugyegendereze mumbeera efaanako bwetyo kwegamba omuntu asobola okugamba essanda zange zimuzijje wano asobola okugamba essanda zange sabbuuni buwoobo kikino mwekiri sheekh oba nobaako gwobikwasa oba nze najjajja wange gwe nno kiwulidde buwulizi naye nze najjajja wange yali amanyikiddwa bamuyita Haji Mwalimu Soweri naye yalina kugamba yava e Makka n'atereka hirami ze baali baddiramu e Makka naganze bwenfanga ne hajati yennyini munziikanga mu gundi zange mu hirami zange munziikanga ne munteekayo yinga yaziteeka ne sabbuuni y'obugimu n'akyetegekera bino byakwetegekera bw'oba osobola okugenda n'onoonya emmere gy'onaalya enkya lwaki ova okufa okutalina time so nolwekyo mumbeera efaanako bwetyo ekyo abantu bakyegendereze ensonga eyo endala byolina okujjuzaamu tubuulireko body cleanliness oba body cleaning okukunaaza baani bewandiyagadde okubanga bakunaaza nabo baspecifying kuba si buli omu kyakwata ku mufu abantu buli omu alina ebizibu bye buli omu alina amazambi ge gaakula ayinza okukwata ku mufu n'amusalako enjala ayinza okukwata ku mufu n'amusalako enviiri ayinza okukwata n'amugyako akantu konna oba naaba nga amukuteko naye nga ate mushiriku kati ebyo byonna abantu byegendereze laamu omuntu anaakunaaza gwokakasa nti yoono yasaanya akole ki oyinza okukwatako omuntu nga gwogenda okumukwatako okwe ate omufunisa mazambi so emumbeera eyo nakyo bantu tukyegendereze place of burial tulage abantu woyagala okuziika sebo twatukako era ekyo Sekamuza teyalagawo naga nti bannaayi bwenfanga nti munteekanga gindi nga batereezezaawo kakati nolwaliro omuntu afa waliwo twatukonako n'akaseera ng'omuntu wajja ekibiina ky'abantu kijja ne kimuziika ekibinja ekirala ne kijja ne kimuziikula ako kaseera kaaliwo okitegedde olwaliwo ebiri mu by'eŋŋanda taata yalama muzinga gindi yalama muzimba kakati ekiramu bwe kibaawo kitugayidinga ne basimentana bbiri ate mugiziike nti ate tujja muzi ab'eŋŋanda naye ng'ekigendera kiri eki muntu kumuzinga bannabusulu batugamba ali muhimu agwereddeyo muki muntaana tojja kukoma okwo mu katabo kako ojja kutulaga baani bewandiyagadde okukka muntaana laying the body into the grave baani bewandiyagadde okukka basobola okuba ab'enjawulo nti bano bawezi bannaaze onansaalirenga bano bakkinga muntaana ebyo byonna obirage otulage nti this should be done on my behalf ebintu byagala abantu bakolere oli ajja gamba endeze bannange kati nja kuwa ekizampa omu kuba imaamu abaana betumanyi obulungi omu yali asoma kunut omulala yali tagisoma naye lamma mata alladhi kana yuqannit baqiya walladhi kana la yuqannit mata awalan oli yasooka okufa yali tasoma kunut katonda yali asoma kunut yajja nga talina okumusaalira naye lamma qada min as-salat lam yuqannit teyata kunut lwaki kubanga sahibu al-maut aw al-mayyit kana la yuqannit kavuya kabeera wano Allah oli anza n'okukafa oli mukafiiri gwe olinde kakati ebyo abasiraamu waliwo ebintu ebimu tulina okwerekereza so obuzibu bonna bwabutagoberera procedure tebagigoberera n'abagitegeera tebagala gigoberera kuba kati omuntu wamanyi ekiramu nti omuntu ategeddwa okuba nakyo n'agayala n'abeeraawo waliwo oli yafanga n'abaana baalina tebabamanyi nga tebabamanyi hakikatan kati abalekeddaani kyofulaba eyo abamu balowooza eyo gye tugenda omusajja yabuuza bamuyita Qussus bun Saidatul Iyadi yagamba nti ma baalu aqwam ma baalu nnaasi yadhhabuna fala yarji'una naye yabuuza ekibuuzo nti aradaw fa aqaamu am turiku fanaamu olwayo gwe abali ku nsi abo balaata enkya n'okukisa n'ofuluma n'ogenda ku mulimu n'odda n'obalaata n'ogenda mwanzena n'okola ki olowooza bali abafudde
bagenda ne bafa ne baba nga bagenze olowooza eri basimyeyo busimi nti bagenze kulambulayo okubulamuzi ne bagamba naye kapisigala eno ewalungi tuli kuufanam oba bwe baatuukayo beebako tule tubakwata bannaabo bye bagenda nabo ne babaleka nga beebasa ne batabazuukusa olaba ebigambo ebyo naye yamaliriza agamba nti aiqantu anni la mihalatan mutuufu nange nzize nadda engulu oluvannyuma lwa byonna kuba ebigambo byali bingi nti nange sirina buddukiro haithu swara alqawmu sairu wabula bannange gye balaze ekkubo lye bakutte gyendaga alwaqtu tafawut but tofawut abantu balowooza eyo bagenda kwebaka bwebasi so mu mbeera efaanako bwetyo naye muntu alage ebintu bye yali yagadde abantu omukolera ekizaamu njajja kuwamu ku basahaba ba nabbi sallama yafa n'agamba nti ya rabbi wembanga nfudde ku ntaana yange temuvangawo mubeerangawo okwakiri dakiika 3 ne munsabirako ate nga nabbi yatugamba era nti basahaba bwe baali bamala okuziika sahaba munnaabwe nabbi n'abagamba nti saluli akhikum atathbit fa innahu alana yus'al munnamwe munsabire Allah munyweze ku saawa zino ayingiridde pepa ya bibuuzo bina nga tewaliiwo muntu wadde jinni egenda kusukka kintu ekyo n'olwekyo ebyo byonna byonna omuntu oteekeddwa okuba nga obyeteekerateekera before laga ebintu byagala okukolera n'ebintu byotayagala kubanga bikukolerwa kino wammanga nakyo kirambike ani gwandiyagadde okukulembera esswalayo muteekemu gamba nti imaamu gundi oba sheekhe wange gundi olwa tulina embeera ate seeka abamu awo nga tetunagenda wala asobola olama imaamu naye nga alina wala kati oyinza ogamba sudaisi kati kyova olaba tulinamu priority abantu basatu sudaisi bwe tulaba nga ali wala ate muhammadi waali muhammadi ng'akulembera teekawo abantu basatu kuba tufuna options kyobola n'ebifeera byekuziikibwamu nabyo obanga olina ebifo ebisukka mu 2 teekawo okuwaakiri 2 kubanga kati enkuba nga bwetonya eyinza okubanga eno etonya ng'ate eri teyatonye ebeera option endala so mu mbeera efaanako ekyo abantu bateekeddwa okukigoberera eyo ye paati esooka ekwatagana ku ggwe mufu nga ggwe bino ebintu bye twogedde abamanyi bagiyita mmere ya mufu nga bulaba bobeerawo nga tolidde enjala n'ekuluma noba nga weetaaga ogenda ogula emmere enva n'amasi n'amanda na buli kimu ekyetaagisa osobole okuba obulungi n'omufu bw'afa mu mmere ebiyitibwa emmere z'essanda okusaalibwa okuzingibwa okuziikibwa byonna n'okumusabira y'emmere y'omufu nga ggwe seeka eyo paati esooka paati eyo kuba ekitundu ekyokubiri ekyekiraamo kino tugenze kigamba trusteeship ebibanjibwa oba ebyakuteresebwa ebintu ebyakuteresebwa ebitereso mu maali osobola okuba n'ebintu ebitali bibyo kakati ebyo mu paati eno ey'okubiri birage laga nti bannange property gundi property name place of station property owner laga nanyini maali oba enamba y'essimu otulage n'ekifo emaali weekola ki weeri abantu bangi babatereseza ebintu byabwe naye ne mufa ne mutabirambika abaana bammwe ne babyeddiza ne babirya bannanyini be ne bagenda okujja nga abaana bammwe babibbye juli twawaako ku example y'omu ku basajja abali ku muzikiti babakwasa ettaka lya muzikiti naye omusajja yatuuka yali agenda okufa nga abaana be batandise okweddiza ettaka ly'omuzikiti era entalo zaayitirira okukakana nga bali mu makooti n'abamu ne bayingira n'amakomera so kati ensonga efaanako bwetyo bantu beere balambulukufu biteeke mu kiraamu mu buwandiike buli ekitali kikyo mu maali yo tukimanyi bwe ziba ntebe wadde entebe zikunyumidde nnyo mu nnyumba naye nga gundi yazikuteresa ng'asenguka ziraga abaana bo bagenda nti bannange entebe zino si zange ntebe za yusufu bwe mba nfudde entebe za yusufu muzikole ki so paati eyokubiri etulaga nti mubitali ekitu kyolina nga si kya mu byabugagga byo abantu bangi bagenda ebweru ne babalekera amamotoka gaabwe naye ne bafa ng'ebintu byammwe waliwo scenario yali ku TV waliwo ne scenario yali ku TV omuvubuka yalina omukyalo ow'omumaka ng'alinayo n'omukyala mukwano gwe kati omuvubuka yali akoze ssente around millioni zalinga 2.7 oba around there ng'aziteresa mukyalo oyo n'owebbali mukwano gwe ayitibwa mukwano gwe naye ng'amanyi sirize zonna okiwulidde naye ng'amufudde nga mukwano gwe naye bwe yafa bw'ati yafa nga tebamanyi na kumanya biki byakola ki ne batandikirawo omuguwa ayina bweziti yakola bw'ati ayina bw'ati kakati gwe nga gwe kusookera ddala nnenyo eyateresa byeyateresa kuba yateresa omuntu omu gwe yayisiga ate nga byamutereza bya muwendo naye erabira nti bw'afa ate ono asobola okubibba kuba tewali malala bimanyi kijjako ye
emberebezi ezo ne zivaawo abasinga obungi bye baabiwulira. Ekitundu ekyokusatu mu kiraamo kino waneeno ku kyokubiri twongere bategeeza nti space weeri nnene nnyo n'ebintu oyina abiri oba biteekemu space eba ekumala gwe tulambulira property name tulage place of station otulage ne owner nannyini ekintu ekisangibwa n'erinnya lyakyo oba mmotoka oba mufaliso oba mmeeza gweteeka mutene emmeeza gundi yaginteresa si yange kubanga enkyo ogenda kufa ffe bwe tunajja abantu badisigayizingirawo waliwo naabo asobola okubanga abimanyi n'asirika busirisi nanye byo nagenda okudda nga mwabigabana dda nenga mwagabana ebitali byabwe tolowooza nti abamu balowooza byo bikomyawo munnange oba otutte kyotamanyi oba weetisse kyotamanyi yawma alqiyama ogenda kubi ansalinga obuli azaamanyi Allah agenda gikubuuzaako emmaali property gundi eyokusatu ekitundu ekyokusatu my pending obligations of Allah oba pending obligations of Allah gye twandiise alhuququ almursala segede huququ almursala ezasoose twasoose baziyita mu'natu tajhiz ebikwatagana ku mufuyinga ye personally zetuzzeeko baziyita adduyunu almutaallaqu bi'ayni tarika ebintu ebivunaanibwa okubanga bituukirizibwa nga biri mu bintu byennyini omuntu byakola ki kati zo bayita adduyunu almursala ma'ana adduyunu ala dhimmati almayyiti amabanja agali mu nsingo y'omuntu yennyini nga ye personally mwe muli huququllahi ebivunaanwa bya Allah wa huququl adami n'ebivunaanwa by'abantu bye bakubanja kakati ebivunaanwa bya Allah kino ekyokusatu section eyokusatu eyawulwamu emirundi ebiri ebya Allah n'eby'abantu kakati ekisookera ddala ebivunaanwa bya Allah osobola kubanga ofune ninga Allah akubanja abantu abasinga tebakimanyi omuntu afanga mugagga nnyo nakuwulyako example omuntu yafanga mugagga ng'emmaali gy'alina yawera dda nisab n'abadde jatatola zaka naye emmaali eyo kinjagala obbategeeza omuntu abadde afudde nga wadde abadde tawa zaka ng'ate emmaali yatuuka dde okuwa zaka ezaka tugijjawo there and then nga tunaba nakubagabira mmaali eyo ekyo abasinga tebakimanyi oli alowooza nti waoli bundi bwafe ebintu byaffe mbakakasa emmaali teekeddwa okugibwamu zaka Allah yali muvunaana emyaka gye yali tawaamuki naye awo wennyini we tugijjiramu omuntu afudde nga takoze hijja ng'ate abadde yatuuka nga Allah yagamba nti walillahi ala nnasi hijjul baiti liman istataa ilayhi sabila Allah gwawadde obusobozi agenda akole hijja nofa nga tokoze hijja sente za hijja zigibwamu awo there and then era teziri ku ebyo ebigabwa zigibwamu ne omuntu oyo n'akolerwa hijja ng'abantu abagikola be bamukola ki abaamusooka okukola hijja mube family ye mube nganda zibitusoka nabo musegede bulungi so egigamu kumanya ga Allah omuntu yafanga yali yiyamye okukola ekintu kyonna kubanga okweyamaliba bbanja gye bayita nadhiri ebeera yateeka Umaru yeyama radiyallahu ta'ala anhu mujahiliya katana wana kusiramuka n'agamba ya Rasulullah kuntu nadhartu fil jahiliya an a'takifa fi bayti Allah nabi yamugamba atya awufu binadhiri kituukirize kyeweyama ekitegeeza kitulaga nti ekyeyamo biba bbanja abantu mugenda muntu ng'agenda kuwasa nogamba soda yina wange kino kyonna kyange nze ngendo kireeta mu kisangule nako n'otuuka ekiseera ky'omukolo ne weekweka wallahi liba bbanja era wadde tebamuwaddeeyo yawma alqiyama ogenda ddisasula abantu bangi beekweka ne weeyama ekirungi teweeyama suubiza busuubizi ogaa nti banawe naaba nfunye naye bwe naaba ate watofunye ekyabuvunaanyibwa ky'omutegeeze kimunange nali mmanyi nti oba bisobola okudobonkana jangu omutegeeze naye abamu baagala n'okuzanyira mikolo gy'abannaabwe nagaka neeyame soda sijja mumusasula bamuggyeko batuke badisappointing ku last moment ne bamukubira amasimu nga yagajjako nga yabula n'okubula bantu bali awo munaye ntegera buli omu Allah alina omutwe omanyi waliwo omunabi afuze agamba nti aziyita mitwe agiyita ngalabi abamu tebalina mitwe yahe balina ngalabi owulidde so mumbeere fanako bwetyo kyetugamba nti ebya Allah byonna bisibwemu abantu abalina ennaku z'otaasiiba owulidde ezo nagyo mumabanja kubanga okusiiba okwo nako bbanja owulidde ennaku ze walya mu kisiibo ziwandiike tebanange mu kifo kino ekisiibo kino ekiwedde manjibwamu ennaku bwe ziti nyinza okufa nga sizisiibye omwana wo kyatteeka azimusiibire kuba ekyo twakiraba ddaka omuwala eyajja eri nabbi saa sallama namuga nti ya Rasulallah matati ummi wa alaiha alqada maama wange afudde naye ng'alina ebbanja lyalina okusasula nabbi n'amubuuza omuwala oyo n'amugamba
no kamubuza nti afa asumu laha musibi nenda binga tanamudamu yagamba araaiti law kanat ala ummiki daynun olaba otata singa mama wadai ne banje limu banje akana taqdihi laha wali badoli musate wali musasudde awulide response yo mwana oyo tiyajja mu hadith naye ng'ekitulaga hadith dalilun fi'lu musaid alladhi jaa ba'da iqraru yagamba nti yakkiriza namugamba nti fasuma ala ummik gendo simbe osibirani an ummik musibiri mamawo kitulaga nti nakyo abantu abagenda mu hijja ne batta hijja zaabwe mwagenda eyo ne mwenda ku bakyala owulidde eryo bbanja oli abadde ambuuza ekibuuzo kisoboka omuntu n'agenda eyo era nayo nonira ya rabbi Allah gamba ekyo si kibuga ate kyolina okumanya anti wuliriza nabbi yatugamba nti kulli ibn adamu khata ate teyalaga before ate kinaga nti Yusufu yalaga nti inna nafsa la amaratun bisu Isegede bulungi obwabanga Yusufu yali agenda okemebwa okubanga yebagala mukyala wa kabaka Yusufu nabbi mulamba kituufu kati ogeza kunza atali nabbi agenze obugenzi mu kibuga ekitukuvu olozo bukafiri bwabo mvuddemu illa man rahima Allah ila chogera illa man rahima rabbi okujjako Allah baba kozeeki toso nas'alu rahmatallahi alwasi'a tosaba Allah tukusasira kwe okubuna so embere fanako biteeke ebikubanjibwa hijja zotakolanga ennaku enkaaga abantu mulya mu kisibo wegasene mukyalawo nahara ramadani Allahu akbar nkaaga ennaku nkaaga ez'omudiringanwa naye seka ku baana bano betuyina naam oli anasobola azisibire anti ye amanyine anti kati kisinzira ku ntendeka ya mwanawo bw'oba kati nze nga nze wanaasomyeko manyi ki manyi obulumi ne mukadde wange bw'aba akoze eki kyova olaba mu byobugagga nabbi yagamba omuntu byalina okuleka ku nsi ye waladun swalih kituufu okugamba nti waladun swalih kyabugagga owulidde Ibrahimu yali azina salamu mutawe we yagamba nti yamugamba atya mutabani we yamugamba ifal ma tumma satajiduni insha Allah minas salihina minas sabirina wa minas sabirin kuba kugumiikiriza tegeza waladu swalih yakunu swabir abira mugumiikiriza omwana ino mulongoofu tetujja ebibingi nnyo sekati ebiggwa mugende mubize emitango miyitirivu amabanja ga Allah mayitirivu omuntu alayidde nobanga okulayira ko tokunywereddeeko bangi mulayira nobanga okulayira ko tokunywereddeeko Allah yatuwa options ziri nnya option esooka yakuliisa mamisikini 10 action gunde eyokubiri bwoba tosoboddeeyo yagamba kubambaza okubambaza engoye bamasikini 10 buli omu n'omugulira engoye ate nga zoyambala min awsati ma tutimuna ahlikum ngobalise nawe byoli ewaka ekitegeeza nawe biba byambalo nawe bambaze ebyo nawe byosobola okwambala oba onagamba nti awo kiswatum au tahariru raqaba oba okuta omuddu olwali abaddu tebakyaliwo n'agamba nti ekyo omuntu byonna batabisobodde ebyo nga talina busobozi bwabyo fasiyamu 3 ayami naye natugamba nti wafadhu aimanakum mwekuuma okulayira owulidde mwekumira okola ki okulayira temalagalayira byotagenda kukola nemakulayira ng'olimba awulidde so ebyo bino byonna mabanja ga tugenze pati eyokubiri nkweyo yennyini mu kitundu ekyokubiri egamba mu kitundu ekyokusatu mulimu ebitundu ebirala bibiri ekisooka amabanja ga Allah agokubiri amabanja g'omuntu so omuntu amabanja g'omuntu gakubanja ng'omuntu fivimatika omuntu akubanja sente ze yazikuwola banka yani ala mu'tabaru ala manzilati shakhs takisaki alayhi bimanzilati shakhs banka ekuwabira ng'omuntu wa bulijjo nga naye osobola okugiwabira nga awabira omuntu fi qanuni al-islami yes nga bwe yagiwa ishtaka biha kati n'olwekyo naawe banka bwe bayakuwola looni yayo abasiraamu mwebali mwewola looni ekyo tetuyinza kirumamu muli bayitirivu mwewola ate kye bayita looni kitegeeza beyond that there is an interest mubaamu amagoba ye haramu woyo tekeddwa muteeka mu kiraamo kuba banka era bwenajja ngaeyerawo nga sente wezi balina ozikwata bazikoleki baziweeyo gwogenda owenenimba n'emisango gye egyokulya ribaawo ewa Allah okuba gwobadde olwanyisa
ago n'amabanja galina okubaamu weewola oba ki ekona kono oteekeddwa okuba nga amabanja ago gateekamu nanyini bbanja kyakubanja abantu bangi bafa naye nga n'amabanja ge tebamanyi ogakola ki ndabawo space nyingi kitegeeza abantu asobola okuba n'amabanja mangi kyekyo paati eyokuna tugende mu paati kitundu kyakuna kyetulimu ekitundu ekyokuna kino ekitundu kyetumaze bakiyise twasookedde kumu natutajihiz ebikwata ku mufu ne kutemuteekateeka mu kumaziika tugenze ku kitundu ekyokukyebeta adduyunu almutaallaqu biaini tarika ebintu ebikwatagana ku mufu ebintu ku bintu by'omufu byalese ebitali bibye okusosolebwamu omuntu bwafa emmaali eyo natusooka kujanalayizinga ne tujjamu buli ekitali kikye oba twagambye ebisikirwa birina okubeera nga la yataallaqu bihi haqqu ghayri temulina kubaamu kintu kitali kikye ekirala kyetuva okusoma adduyunu almursala ebibanjibwa omuntu eby'emirundi ebiri omuli amabanja ga Allah n'amabanja ag'abantu getumaliriza paati eyokuna oba ekitundu ekyokuna kyekibagamba kyetugambye nti alwasiya aw alwasaya ekisuubizo oba ebisuubizo kakati kino njagala ntegeeza abantu abatuwuliriza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi nti yatusaddakira hadithi yaleetebwa Abi Huraira yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusaddakira inda wafatina bwe tuba tugenda okuva mu bulamu bw'ensi buno tasaddaqa alaina bithuluth fi amwalina bithuluth na Allah subhanahu wa ta'ala yatusaddakira fa abasiramu bw'oba ogenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ku maali yo Allah yakusaddakira ku kimu kyakusatu omutanzi ogamba ate maali yange gye neekoledde ate Allah nsadda Allah inanyini maali twatandika tubagamba nti emaali yani kuba yagikuwa yagikukuumira okitegedde kakati nvanyuma lw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yakusaddakira ku maali yo kimu kyakusatu ekimu ekyokusatu ekyo nga kigenda kukugasa n'oluvannyuma lw'okuvaawo ku nsi kuno olwali tulina charitable organizations tulina crescent society tulina munadhama ayo byonna muntu teyeebuza sente zivaawa buli muntu afa mu mawanga gagebweru bo bakitegeera naddala nga mugagga taleeka kiramo okujjako ng'alesi nti mu maali yange mujjangamu ekimu ekyokusatu muzimbe omuzikiti kyovala emizikiti egizimbibwa wano miyitirivu mu Africa at large amasomero gabamulekwa n'okulabira bamulekwa ezo sente ziva muno omuntu afanga alamye emaali ekimu ekyokusatu egende fisabilil birri egende yambe mu busiraamu ng'alese ekintu ekigenda okumuyamba oluvannyuma lw'okuvaawo ziwerere omwana asoma ebyo byanaaba asomye n'omuntu ajja kusigala afunamu empeera kyekimu ekyokusatu Allah kyeyatusaddakira fi amwalina mu maali yaffe abagagga bangi ng'ekyo tebakikola wano anti bakodo omuntu akodowala ne mu kufa kwe ne yeekodowalira ata omuntu asinga okuba omukodo nabbi yamutugamba yagenda okujja ku yomul qiyama nga zenegolo nabiki nabiki naye ate waliwo omukodo oli omulala omuntu akyasinza okuba omufuta omukodo omukopi ye muntu eyeekodowalira yekennyini bw'obanga tosobola nagula mazzi ng'ennyonta ekuluma kugeegulira kuganywa kuwonya nnyonta gw'osinga obubi omusajja Zuhairi ibn Abi Salma yagamba nti wa in kana dha fadlun fayamna yustaghna anhu wa yudhmami omuntu yenna buli wabanga mugagga owulidde ng'obugagga bwe bw'alina tewulina mulala gwe bugasa yustaghna anhu wa yudhmami abantu bamwesonyiwa n'asigala kukakkanyizibwa kutwalibwa ng'ekitalina makulu ate gwe mugagga obugagga bwoba tegulina gwe bugasa ate olowooza ani akuwa akatiibwa tewali chovola abagenda okufa nga beeraliikirira maali yaabwe zezimu ku nsonga ezibajjamu era afaaga maali yange ekizimbe kyange guno waliwo omugoba ŋŋamba bwe yali anaatera okufa nga Allah agenda mujjulira kasita yamukuba wansi yagamba gundi genda okube ku mmotoka yange enfuufu emmoroka imagine alajja na mmotoka ye naye erabidde nti waali ayinza obutaddangula ate nga yafa yamala n'afa alajja na maali oli afa alajja n'abaana abaana balina emigabo gyabwe tewali kitonde Allah tukakasa tewali kitonde kyatonda kuno ku nsi nga tekirina mugabo gwakyo abamu ne muddaawo tukolerera abaana baffe nkolerera baana bange qaddarna taqdiran agamba nti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha walakinahu yunazzil biqadarin ma yasha Allah yagati tewali kitonde kyatonda nassa ku nsi kuno okujjako nga yakitegekera riziki yakyo naye riziki yekka mu intervals kyovola omwana omuleka nga wa myezi ebiri n'akula nafuuka na president owulidde naye gwe wali awo oli mukayana omwana wange simanyi atengula n'otuuka n'okubba ebintu by'abantu obbira mwana wo naye nga bigenda kukubuuzibwako n'obba emaali gye bagenda okubuuzibwako mu bubbira baana olabe n'olema okwekolerera
mbokolerera baana sigambye nti babakolerera olina okuteekateeka naye nga weeteekerateekera gwe nga gwe so mu mbeera efaanako bwetu abantu kye tubagamba ekimu ekyokusatu kino omuntu waddembo kirambika imma fi sabiri lbirri mu kubanga akigaba kigende eri obusiraamu kikole emirimu gy'obusiraamu abantu bakifunemu abasiraamu bakiganyulwemu kuba omwana bw'anaasoma eddiini ng'asomedde ku ssente zo bonna baanaasomesa ne bayiga ku akawunti yo kugenda kusigala nga kufunako ssente olwali abantu balina akawunti za YouTube naye ekigendererwa kiki asigale ng'afuna continuing what earning asigale ng'afuna ssente nti afunye enamba gye baagala ssente kati akawunti esaasinza okuba enkulu yeyo kubanga bw'ovuddewo kuno ku nsi kolerera ensi ate okole n'akhira kolerera akhira nga n'ensi ogikoleze eki ogikoledde ofuneko emigabo abantu bali ku nsi bw'ogenda nga teweekoledde ogenda kaaba kuba biwoobe la aghna anni maliya halaka anni sultaniya emali egenda kubanga bangi bagenze bakaaba naye Allah abogerako mu Qur'an basajja ba Abu Lahabi balina emali balina obuyinza owulidde Abu Lahabi naye Allah yabajja mu nsi ne bagenda nga bakaaba Abu Lahabi bamusenda na kiti okuwa ekizambo Abu Lahabi jukira yalina omukyala yali ayitibwa Maria al-Qibtiyya Maria al-Qibtiyya yali mukyala muzaana eri Abu Lahabi oyo ate nga ye mukyala yayonsa nabbi naye Abu Lahabi abali ku kitanda abantu be bajja bamubuuza nti madha laqita ensi eno gifunyemu ki yagamba nti bannange amazima matuufu siina kyenfunye mu nsusi wa ma asaltu fima asaltu fi itaqati thuwaiba yagamba bannange siina kyenfunye mu nsi muno okuleka amagoba genfunye ag'okuta thuwaiba al-aslamiyya kuba thuwaiba bwe yamuta yawulusa nabbi ate nabbi yaviirako edduwa okugimusabira naaba ng'afudde nga tafunye mirembe baamusenda na kiti gino emiti emiwanvu ng'awunya ng'abantu tebakyaso ne baleka n'okumulambula ne bamusimira ogunnya nga bawulira ekivundu kimutta kibatta ne bakasuka mu kinene kyawanga olaba Allah bwakakkanya abantu famata naye nga talaka amwalan kathira bali basajja bazuama bali babitiibwa ababigagga so mu mbeera efaanako bwetyo ekimu ekyokusatu omuntu osobola okulaama ne bakiwaayo nga saddaaka nekirabirwa oba bamulekwa oba nekigenda mu kuzimba emizikiti obusiraamu bugazi ne bakuba kulabirira abantu bonna abatalina mwasirizi nakyo kikola ate however ku side endala mu basika abo mu bantu abatali basika abo at the moment oyinza okwagalira obasaddaakirako owulidde waliwo ne aya Allah tugamba nti wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minhu waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa so abantu osobola bagabirako ku byobugagga byo bw'oba ng'okimanyi nti waliyo mu basika abo mu bafamire yo nga tali bulungi ate nga tagenda kusikira talimu abagenda okusikira at the moment osobola okulama ku maali ekimu ekyokusatu oba okukkako wansi w'ekyo kuba tukigeraageranyizibwa okusinziira ku byobugagga by'olina ne bakwatako ne babawa ne balima kubonaabona kubanga bamuli bagagga naye famire zammwe nfu muli bagagga naye mukodo walidde fami katubalangire yahe tewali omukisa wagulala gwa kubalangira bw'oba oli mugagga naye nga mukaddewo bw'oba oli mugagga naye nga baganda bo bakyatambuza sapatu ngoye zirimu ebituli toyina makulu mu nsi toyina kubanga ne Allah subhanahu wa ta'ala kennyini bw'aba tugamba mu Qur'ani mu kugaba atandikiza kubawaka ne nabbi bwe yali amulagirira okubanga agenda okubanga akowoola abantu okubatusaako ddawa yagamba wa anzir asharaka al-aqrabin tandika naba ku nnyumba bawaka ne bw'obanga olaba abantu bo bali bubi naye nga ssente ozirina buli omu akutendereza toyina makulu mu nsi kubanga asookerako ddala ow'okumpi Allah gwe yasembeza yiwe oluganda lwo oleka otya ow'oluganda n'ogamba nti ate nsoose kulaba wakumulirwano abantu mu ddengulu so nno ekyo nno bwomala okiteekawo tuyamba oteekewo baani bweyagala ekintu ekyo kituukiriza nti bannange njagala bazimba omuzikiti naye amannya gundi gennokoddeyo babanga bayimirirawo ku nsonga eno oteekawo n'okomentinga ekyo ekitundu ekyokuna ekitundu ekisembayo ekitundu ekisemberayo ddala kyekitundu ekyokutaano kyekikwatagana ku busika nga biri byonna bijjiddwamu kyebayita al irifi fil islam obusika mu busiraamu ng'ekitundu kino olwo nno katugenda kugaba ebyobugagga nga tuggyemu biri byonna bye twogeddeko ne tubitwala eri bannannyini byo olwo ne tulyoka tugabanya emmaali esigadde nga tugigabanya abantu abafamire naddala okusingira ddala singa wasangibwa nga waliwo abaana yegundi esooka omutendera ogusooka gwe gw'abaana omutendera ogwokubiri gwe abafumba ababiri omu ku bafumba ababiri baba nga webali omutendera ogwokusatu gwe gw'abakadde okitegere emitendera egyo esatu singa gisangibwawo
omulala yena teweetantalanga kujja towubanga sikaati towubanga empale kusembera oba toyina mugabo singa abakadde basangibwa nga twali tubanyonyola mu aya abakadde b'omugenzi nga webali bayite bajjajja b'abaana bano ne wasangibwawo abaana b'omugenzi wamu n'omu ku bafumba ababiri abasigadde temutagala naye abantu balaba mukayanira ebintu ne mwerega n'ebica emisuwa ne gibeerega naye nga temulinaako na mugabo ne mutuuka n'okugaba bannannyini emigabo ne mubagoba olwokuba mwagala okubba abantu muli babbi ne tusaba Allah tutaasula bubbi naye biidhinillah tusaba Allah abeere nga atwongera n'okutegeera kubanga okutegeera kyanjawulo n'okusamukola kyanjawulo naye tusaba Allah atusaasi ababbi baki babbi naye ate n'abo Allah babasaasidde okubanga batuukiriza nabo batuukiriza naddala ku mulembe guno abantu babbi nnyo bannange tulekerawo obulyaza amaanya Allah yateekateeka n'ateekulula so mbeere fanako bwetu ebyo nno byolina okulambika teekamu mukyalawo abakyala bali lawful bewawasa mu mateeka amatuufu si bakawunduka ku byeddirisa oba abo mu masaŋŋanzira teekamu abakyala bo otulage abakadde maama ne taata oba weebali oba omukubo nga yaliwo otulage abaana bo sayidi ey'abawala kweri olage abaana b'abawala wamu n'abaana abalenzi nabo balage kubanga mwawulira abasinga omunyi mwawulira gundi yakafeero bwe yagitambula owulire abantu ne bakaya n'abaana ne batandika okwekubagana bokka nze ndi mwana wa kafeero nzi mwana mugende musimuleyo mugende mukole ebyo byonna ffe tetwagala kuwulira kasasi gwe tusanga mu kiraamo abakakasibwa okuba nti mwana wo tetwetagana bya DNA okitegedde bw'oba wasobyanga wasubya okigenderedde ebyo byonna Allah wo tebitukwatako ffe so ekisembayo tulage ebyobugagga we biri tulage nti bannange kino ne kino byange property yange era bisangibwa ebirabikako n'ebitalabika byonna bitulage mu bitalabika mulimu accounts olina accounts mu bank abantu abamumufa naye nga n'accounts zammwe tewali bamanyi byokubezikola ate nga bwe mufa banka ze zibitwala kino kikubuulira naye abamu kweka ne mukukulira ebintu ne mutuuka n'okufa nga n'accounts zammwe tebazimanyi nga ziriko obutimbe n'obutimbe bwa nsimbi ate abantu bo ne babeera nga bawangalira muki mu bulumi obwekitalo n'ebitutalabako ebitalabikako n'ebifo bisangibwa owulidde ekirala kyotasobola kubeera nga bwotwerabirira tulage eki ebitereso byewateresa waliwo ebintu byewateresa nabyo weebiringa olina byewakwasa obuki obuvunaanyizibwa nabyo birage wano waliwo conditions omuntu asobola okuba ne condition mu conditions omuntu zoba wandika conditions ezikkirizibwa oli agamba nti emaali yange omwana gundi tagifunangako kuba yanyiiza abazadde ebyo tebabiraama tebirimu kuba sigwe wagaba emaali ono omwana Allah ajja mmukwatako olulwe okusinzira kwe kiyakola n'olwekyo saamu waki tuwoze mba mu bukwakulizo obuteekangamu akasookera ddala nzekankabawe tuteekeremu nti emaali yange egabibwanga mu shariya kekakwakulizo akaba kasookanga ekyokubiri omwana yenna omwana yenna oba omuntu yenna atali musiraamu wa ddiini yange emaali yange tagifunangako ekyo kyokitekemu abansi soko bitutekeremu ebyo zizimu conditions okitegedde temukujubaniranga ebyobugagga byange nebita ne conditions endala mpitirivu zosobola okussaamu naye ng'enkulu muzo zezo mutuyambe nga muziteekemu mbere nga mukisaamu ekirala witness guno bujulizi nakukakasa osayini abajulizi ekiraamo kino bw'okikola funayo bakulu banno bookakasa nti beesigwa babeerewo ekiraamo kino babeere nga basayiningako ng'abajulizi kuba bajja beetaaga mu kiseera singa ebintu biba byokoze eki byonoonese tokoma ku ekyo n'abantu b'oyinza okutrustinga copies kino bw'oba n'ekirambo kimu n'omala okukikola kyokeseemu abantu oweekogabeko kopi eri mikwano gyo bagikole ki bazitereke original ogisigaze oba ewekusiba ogiteeka abaana bo obukulembeze obw'abaana mwe bwe muyita obusika ffe twagamba dda nti buli mwana muki buli yenna alina okufuna ku maaliyo naye oyinza okunoonyamu omukulembeze oba oyinza omumusaamu oba otomusaamu kuba kitwakiraba dda Umaru bwe bamubuuza ani abeera khalifa oluvannyuma yagamba nti bwe mba nkikoze mba ngoberedde ankulembedde mu kukola obulungi naye bwe mba sikikoze ate akikola nsinga obulungi yakireka ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so bw'olabanga bw'onaaba tomulambise nga tomutaddeemu mu maka kigenda kuleeta obuzibu muteekemu naye bw'olabanga ate bw'oba omutaddemu nga naye oba tomutaddeemu tekirina mutawaana bonnyi beerondemu khalas kireke nga kiri open kuba buno obukulembeze justice so si busika bwakutwala bya bugagga abasinga mulowooza nti bwakusikira bwagamba nti oli musika nti kakati olwo emaali yonna yiyo ekyo kifu ntegeera nesulifu olina kukulembera bukulembezi bano nakubeera nga bakutaddewo ng'omukulembezi kati mathalan ofudde nga olese kampani ogiyiramu shares tebajja kukwatagana na buli wakikakyo balinawo omuntu gw'olina okukwatagana naye
nazza amawulire eri basigadde ne mutula nekolawo ekyensa ngaba chairman era bwabeere wekitundu bwa chairman representinga kyalo nti abekyalo baagala kino n'awandiika n'atwalayo mu lukiiko ne implementinga so leadership eyo abasinga abazadde mukola obuzibu mbere fana kubwetu ne mulama n'abaana abatasangika ate ekirala tugenderere ekigendererwa ky'omusika gwe twandise saagala namuyita musika kuba mumuyita omusika abantu balemavu alowooza nti atwala bya bugagga omukulembeze w'abasika abo representative ategeddwa okuba nga ategera bulungi ategeddwa okuba nga muntu amanyi ensi bw'etambula naye omuntu agenda n'alama nti omukulembeze w'abaana bange mwana ali mu lubuto bw'aba azaaliddwa oli n'alama omwana wa myezi ebiri atukolera eki atuyambe ki okiwulidde tebamanyi ekigendero kya busika abantu nedda oyo gwoleseewo kyoba abamukulembeze kyobalaba abaana bo ne baba beetulidde ne balonda gwe balaba nti yakola ki oli alonda omwana nga kyana kyalonze tekimanyi na ddiini owulidde n'alonda ekyana kyalonze nga kyononefu n'alonda ekyana kyalonze olwokuba amanyi nti mukyala we gundi abaana be tebamukwataga n'alonda ekyana gundi kakati ebyo embeera abazadde muteekeddwa okutereeza ebintu bino nga temunnaba kuva mu ki mu nsi oba olamye oba tulamye nga toyamye mwana oyo nga tomutulamidde tekiina mutawaana bw'olaba nga kijja kuleeta obuzibu muteekemu bw'olaba nga tekiina mutawaana tumuteekamu mumbeerefa osobola nti waliwo omusajja omu yawandika ekiraamo ki naga nti bannange nti bwe mbamba baana bange sibalondedde muki mukulembeze naye mmwe muyinza okutuula ne mwerabamu ani asaanidde okuba omuki omukulembeze so mumbeerefa nako bwetyo ekiraamo kyaffe nga tukimalirizaayo ebintu ebyo oteekeddwa biteekamu era n'osayiningako ombaana abo wadde olonzemu omukulembeze tekigwana ate kulondamu overseer gwe bayita omulabirizi oba omukuza noga nti taata waabwe gundi oba gundi nga beba basowaganye bayinza okulema okutegeeragana ng'abaana naye ne baba nga balina omuntu asobola ate okubatabaganya n'abatuuza wansi n'abalaga ekituufu ekyokukola ki ekyokuba nga bakigoberera mu kiraamo ekyo kino tulage ani gwe wandijagadde okugaba ebyobugagga byo kubanga wadde ogambye nti bagigabe mu shariya era tekiganda gamba nti gundi ne gundi yababigaba oba association gundi kuba association kati weziri nti gundi yababikola ki kirambikemu kubanga ekyo ne ku side y'amateeka era bakyagala bamuyita executor omuntu gwoba olonze nga administrator and executor okubanga asobola okubanga ebintu bya ifragamente nga buli omu n'amuwa ebintu ekisembayo teekamu declarance era okakase nti osayininge era okakase nti ebintu bino biwandiise ng'otegeera obiteekewo so abantu bano osobola okusaamu era abantu ab'enjawulo gundi ayinza okuba nga wali nga simu nabanga mumbeere fanako bwe n'amasimu gaabwe basobole okuba nga bategereka ekyo kyekiraamo mu bufunze nga bwe tukiyiseemu omulundi ogunaddako sekasimayi bwe tukyalinayo obudde tugenda kuta masimu so omulundi ogunaddako tujja kulaba ensobi ezikolebwa abalaama insha Allah n'ensonga lwaki omuntu yandiramye kasooke tugeeko mu bulango deni tukomewo tukwata amasimu Nina zinga yanguyiriza nonya masuka bandagiridde eno simanyi okkirira simanyi noyita kayembe ate bw'osanga omuvule Radio Bilal 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission. Senda munya katonyezemu mukowozeewo amanya n'eddoboozi kasuuleyo makiyo okubeera nga tukutuusaako puroguramu daawa ojja yita ku ssimu zino wammanga 075986 oba eza MTN 0392002493 kujja yita okubeera nga otufuna obeeko ky'obuuza mu ebyo bye tusomye za Airtel tugambe 07590586 naam ali ku simu Alaikum salaam. Naam. Naam. Mashallah. Kakati naam muganda waffe ekyo gamba nti abantu abajja okukola of course era ajja kukola mulimu gwa bwereere
Ekyokera ddala nabbi kennyini yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti man sana alakum ma'rufa fakafihuhu. Yabakoledde ekirungi mukole ki mwebazi. Kakati guno omulimu si mwangu omuntu okusinzira ku byobugagga byalina. Ojja kusukuba ati buli kimu tebakigabe okujjayo nga bazo kibira evaluated. Balina kugaba kintu kibamanyi value yakyo. So mu mbeera eyo kati mwenga mwekuŋŋaanya musobola okuteekawo ekyemisana. Bwe bagenda okugabira tibabeera banaku. Kakati mwe mukola ekyemisana ku mali era ku biri bye munaalyako nabo bibalyako. Ne bwe bagabire ate kuba na kukkaanya kutula wansi kwogerezeganya. Ekisookera ddala basasulwa. Kubanga si mwe muliise ewaabwe. Bawaddeyo obudde. Kati mu budde bwe naali badde ngenda okunoonya muwogo wange. Bw'ŋŋambe nzije nkugabire emaali malo ŋŋambe nti thank you. Weebale. Ekyo tekikola. Ateekeddwa okusasulwa okusinziira ku kyo kye mbamukkaanyizzaako okusinziira n'obunene bwaki bw'omulimu. Kuba abeera mu accountant yennyini gw'abeeremu abeera atambulira. So mathematics and accountancy bamutambulira ebintu ebyo byola bicyangira emitwe byetaaga obwongo. Asasulwa mu bufunze. Yita ku 0759058666 okubeera nga obaako kyobuuza. Mpozera kyembajjukiza ennaku z'omwezi nga 20 tusuubira okuba nga tuvaako ku mpewo okusinziira ku bbanga erina abaligerekeddwa. So tusaba abasobola okusponsoringa programu eno mubeere nga mwejjayo abawulira obukulu bwabo ngera mulaba nti mwetaaga abantu bagitegeere nga ne ssente muzirina mujje mutugulire essaawa 2 tuzeetaaga mujje musponsoringa essaawa 2 ku radio programu egende mu maaso. Otherwise tugenda kubanga tuvaako ennaku z'omwezi nga 20 nkakasanduza gwe mulundi gumu tusigazzaayo. So abalina ssente zammwe temusirikireeyo. Yenna abasobodde twagambye ojja yita ku simu zino wammanga 0772161687 oba eza Airtel 0703379998. Namuseka mbufunze beera nga obaako kyokomekereza. Sina nnyo bingi byenkomekereza nabo nekujjakero balagirira nti tuba tuvuddeko tekitukomya ffe kubanga tukyasomesa. Tulina media, social medias endala zetusomesizaako. Ojjagenda Facebook page yaffe osobola ogifollowinga Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ojja kubanga osangako emisomo egyo kozi ate ne ku YouTube channel. Tulina YouTube channel eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Osobola ogenda n'oginoonya emisomo gyonna gibaayo ne gino egy'oku radio n'egy'oku social media. Kozi ate era waliwo tusomeseza live ku page emu eyitibwa Ihsan Muslims Central. Buli lwakuna tubeera live ku mkutu ogwo. Naamali kasimu tumujjawo naye tetusobodde mufuna seka dakiika emu nga 2 ebigambo ebyo byetusomye olunaku olwaleero tubakubiriza bukubiriza abasobodde okubanga babiyiga babitambulireko. Wali okwesiima nkomekereza ebigambo byaye nga neebaza bonna betuze tutambula nabo programu eno. Ate ne twebaza abasomesa baffe bonna ne Sheikh Muzata Sebo mwalimu lwatusomesako. Rabbuna yarhamu. Era kati nebitwogera wano bitwogera nga aslan twamujjako harufu ze. Wallahi Allah agabana. So mbere fana ko bwetyo. Abasomesa baffe bebaza ebisaba Allah babamu bulungi. Ate twongere naffe kusaasanya da'wa okubanga naffe betusomesa ate nabo babiringa bafaayo kubanga babitegeera. Biidhnillahi ta'ala. Bigambo byange seka bikumya omutumira bakadde bange Sheikh Sulaiman Kalungi kozi ne mama wange ayitibwa Nakivumbi Azida biidhnillah. Saballah bankumire ate nsaballah bali basazeewo kubanzijja ku musimu otwalinga bakkiriza biidhnillah. Naam, Hajati Naluze Aisha wadde konga Hajati Mariam.